Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Hello? Sebo. Hello? Nze bambita mukunja wano ku BTFM mu Ndobeso mu program Sisimuka nakachwa nga fetu kutwala mu Sisimuka. Ngori wansinye mukama wange sikuulira. Wantu wangamye nkukubire konze mukunja. Mukunja nkutegedde sebo gyebale ko sebo. Kale nawe gyebale. Kati mukunja n'ekiwa kinali njagala girlfriend kyange nga bakiyitaani nga bakiyita Goleti. Kati omuwala yabba ebintu by'omu nnyumba. Kati omuwala wabibba nengenda ku poliisi n'emukwata ebintu n'abikomyawo naye bokisa zange teyazizza nzinoonya siziraba nange ndi mweraliikirivu. Bokisa underwear njagala omunkubirireko. Bokisa underwear yazitwala nange sala amagezi amalala. Bannange ng'olabye tonsekeera mugane naku ya kisajja. Kakati gwe oyagala kumanya ki? Nejja kumanya oba yazitwala omanyi mukunja abakazi abo si bangu. Ayinza okulekamu akasale ekkubo ng'otambula oyogera wekka. Kati njja kumanya oba yazitwala nze ate musookeyo. Kale beerako ku simu tovaako nayogerako naye. Saagala. Kale beerako. Hello. Goleti. Hello. Goleti gyebale. Kale sebo naye gyebale ko. Sizotya nno nnyabo. Sebo sizotya. Nze muganda wa Mukasa. Mukasa? Nnyabo. Abadde muganda kisa. Obadde okyebaseemu. Mbadde nakyo njagala byotwogere. Kiki? Kiki ekyo? Byaffe bya babiri. Byani nani? Nze naawe nze njagala twogeremu. Nina nsonga ki naawe? Teri kunze nze kennyini. Eri kwani ate? Muganda wange Mukasa. Yabadde. Yabadde. Nti mwerinako ensonga. Kani nani? Mugwe ne Mukasa. Ensonga kyagambye mbwali obuzibu. Anti kati nga bwe wagira ebintu n'omala n'obikomyawo. So? Anti mwe mulimu ebintu bye byatalaba. Oba kikyatalaba. Anti kakati gwe bino bintu bana si byakuseka tekisesa. Anti kakati ye agenda okulaba ebintu byonna ebisinga bikomyewo naye nga underwear zitaziraba. Wataziraba ate kati. Kati walibadde ebintu byenno bimuddiza kubanga ye abinoonya tabiraba. Kati ye ate okwogera naawe nangamba nze njogere naawe. Obulamu mumpita musiru. Munda akamba tuwe munda wango oba kapa munda wango omuntu atategeera. Ate kiki? Kati gwe byotomanyi ononooza byaki lwaki ye tamala nsonga ze? Ate bannange kakati kyovula bankukubidde tubeereko kye twogera. Endeza munda okuteeka mukita musiru nnyo temumbaliramu ddala magezi. Ate kakati omuntu omuba mwayawukana naye ate kakati tobba bintu.
kati yanda we yadenzi bakuzitwalawo bazitwalawo simanya ati kakati baziwa musajja ngenda funa kati atolo zabulirawa yenyini era yamanyi kati kangubuuze nkuwulira ajja wattu kakati ngolowooza nze sirina bye siraba ate biki kati tolaba azze ebyange muwe ebibye azze ebibyo muwe ebibye ate gwe kiki tolaba nange nina ebyange bye siraba naye ayina ebyo byatalaba anti kakati olwekyo vulaba nkukubidde biki ebibyo ebyabula nange ampe padi yange atwala padi yange aloza saamanya padi kati gwe tolaba tobitegeera obyetaddemu nange yatwala padi yange kati gwe omusajja padi azaagazaki kineebuuza bwolowooza lwaki yagitwala bw'oli muntu mukulu naawe ekitunulemu olowooza lwaki yatwala padi yange atali mukazi nti oba yagitwala giwa mukazi we wagenda kufuna oba gwe yafuna kakati gulwo kiki kati nze bintu byammwe binnemye kyoba awo omulekera n'ayingira mu nsonga ze n'azimaliriza okitegeera empale zange nange siziraba ezimu paadi yiyo yagitwala tagenda gikozesa ngooza yatwala yaki naye kansigaze byennina we kindogera nange nga nkiroga bangi owulidde nkugambye nange kansigaze byennina asigaze bye yatwala ebyange we kindogera nange nga nkiroga nannange What about? Autosobola butakunku. Kamuyiga abakazi pad oziruka olwaki bojijja mujisula wansi wa kitanda ojiteeka mu peiro ojitoka we banajijja muyige ku buyonjo kibe ekyokuyiga yali agiterese yaki banajiddamu ndoza yamanyi nti bwagitereka eddamu nefuuka mpya kachwa endobe sojulidde obulungi ennyo bwetyo bwetambudde kituzaayo ku buyonjo abakazi mube bayonjo namwe mwechekinge tomala bayonjo n'abasajja tomala geetoolatola bitakwatagana weebuuza yali aterese yaki yali agenda giteekayo gisuulayo mukasasi abantu abamu balina bingi ku mutwe neyeerabira okay mukuja namwe mulekerawo okwemakula oba ogikwatako ebyayiyo gwaba yagikozeseza oli yali agyerabidde oba yali agiwummuzaawo kati yagitwalawo sajja kwemakula makula ezengalo ezibasiiwa empanviiro wamma ogedde ne kawola asitidde sempa ekitegeeza n'omusajja n'alabika yatwala ebibye kwegamba kiyitibwa noganga nange muloga yagadde sooka kumanya mukazi nga n'omusajja naye yatwala ebibye Erizanze matove nabyewanga ku masuuti awo abakyala kijja bbawo ekyokuyiga nti obuyonjo bwetaagisa ate n'abasajja nammwe muleke kutuswaza kakati paadi wali obba yaki kinene kigenda na kinene nabyewanga tutumbudde ayinza okuba waliwo yali amutumye paadi osajja wonga bulijjo basooka kwabula zikusooka abeera namumawokota mu kigeno essebo wabanye nkubuulire obulimba tebuligenda kuggwa mbakyala ate n'obubbi busookera mbakyala fena bwetuli naawe leka nammwe muli babbi wabula nze kyenzudde abantu bonna si bangu omwami si mwangu n'omukyala si mwangu kati ye omwami paadi ya mune yali agitwalawo wabula bannange beeshuutinge bagala nnyo amina na bbaale naye ng'ekyobukyafu temukyogerako ye yali aterese yaki naye bannange abakazi naffe twebeerere mukyaki kutwala ewo omusajja ate n'oba nga temukwataganye n'osalawo osiba ebintu gye bwetambula amakaluka bw'ogende nga bwe wajja ate n'ekyokubiri abakazi bwe tuba tugenze w'abasajja tubeere beegendereza nnyo kubanga waliwo abasajja abamu bobange bwe bakula na kuloga kati ekikutwaliza paadi y'omukazi oba ogenze kukola kiggwa ataloga ate namwe abasajja ebiseera ebimu mutuleke nga mu obulogo bw'abakazi nze mama passion
Mama katukome kugwe mama passion fruit.